Uganda kizibu okutegeera nti okukkiriza nti Kataha yafa. Kataha yafa olunaku ng'ebulambali Erias Lukwago akwatibwe. Oluvannyuma lwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okuvaayo n'abreaking amawulire nti n'omukulu amanyikiddwa nga General Moses Ali nti yafudde ku ssajjo nkugambye olutalo lumutabukidde ab'ekika Maama Janet Kataha Museveni baagala okubeera nga bamulabako bagamba nti no omukulu oyo ayinza okubeera nga alina kye yamukola ebiriwa mu maaso byogenda okubeera nga obinyoka vidiyo nyogola kujjukiza kimpereka like oba omaze subscribinga wegette ak'omukutu gwaffe guno abaana bafudde ye obadde omanyi the reason as to why it happened. Alright, ndowooza kati ssaawa zino tula wansi okalire tugerera mu kyatuleese olunaku olwaleero oyo n'oguli mu kubeera ng'olaba ku screen yo agamba nti no y'omu ku baali babaddeko abakozi ba Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni era nga akimanyi ebyadala paniki bw'ebeera nga eri mu State House. Video njagala mumuwulirize bulungi mutugambe, do you think this could be the cause as to why General Muhoozi Kainerugaba weeks ziri ebbiri emabega abadde munyiivu nnyo era mpaka ne kati obadde okimanyi General Muhoozi Kainerugaba n'alaba kubeera nga akomawo wali ku X kitegeeza there is something that is going on behind the curtains. Mugenda kuba mutubuulira ebibuuzo mu comment section kubanga n'olunaku lw'ejjo teyalabiddwako wali ekolo, maybe there is something that is going on. Sooka mumuwulirize mutubuulire mulowooza theory y'ono omusajja entuufu oba si ntuufu tumanyi tuyongere n'ebirala. Era Muhoozi first family we yamugamba nti okola otya ekyo mu lujjudde n'otandika n'okulumba Buganda ne Kabaka nayagamba ndi mukungubaga maama wange yafudde. Ne bamugamba weetereeze mwana mulenzi. Y'ensonga lwaki agamba luli yagamba nga anko we Salim Sale, anko we Kagame ne Museveni bantu basatu ne Fasileri basobola omugambako. Kati y'ensonga agamba nti Museveni yekka yasobola omugambako era yamuwa permission buli kimu olw'ensonga Salim Sale afa slums ne steroids ze bamukuba tezikyasobola mumuwalirira, amawugwe mafu, ekibumba kivunda, ensigo ziggwawo ate zombi tebasobola mukolako transplant kubanga zombi zigenda omulundi gumu. Kati embeera gy'alimu kati yasigazaawo Kaguta naye ne Kaguta takyasobola kuyimirira, ayimirira yeesulise abanga aweese ekisawo ku mukono ya ddyo koni oyo ye yakka. Niwe tubanga tetumukutte kutasobola kumalako 2027 nga mulamu naturally yagenda. Naye kikyatulekedde guno omuzingiti gw'omwana nti gwatulekedde guno Muhoozi nti gugenda okufuga eggwanga. Oyo talifuga ggwanga wabula agenda kuwanikira Kalaba Kololaawo omwaka guno gwennyini gwe twogerako guno. Besigye ajja kubaawo, Bobi Wine ajja kubaawo, n'abasibe bonna bajja kubeerawo bategeere nti omutemu asasulira ebibi byakoze. N'olwekyo bannanga Bannayuganda tubategeeza waliyo amaziga mu famire, n'olwekyo embeera eriyo si nnungi gye bali era ekyankwanzi abagamanyiiko bagamba mwetegeke waliyo obubaka mu maaso awo. Cabinet gye bagitwala era bagenze kola nteekateeka nti Muhoozi first family parliament yebeemulonda. So bannange ekyo mukyetegekera Bannayuganda. Alright, ndowooza omukulu mmuwulidde yaliko omukozi wa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Video nyala mugyetegereze ate mulowooza abapastors mu ggwanga lya Uganda bonna naddala abalokole bonna tebali compromised bakolera Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Kimanyi obadde tobimanyi. Njagala osooka owulirize wano kati nnyo watera okubeera nga subscribinga tumanyi tweyongereyo n'ebya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Abaana bafudde byeddala kiki kye badde baagaza omusaayi oba kiki kye badde baagaza emisaayi gyabwe mu maaso. Ekintu ekyakwata Uganda kambabuulira amazima tekiri mu gavumenti eri waggulu, kiri eno wansi. Nze ndi mu babuulira ne bwe mukwata omuntu omupya leero ne mumuteeka mu ofiisi Museveni mwali naye nga tukyalowooza nga bwe tulowooza abalungi abaagalwa Uganda egenda sigala kyekimu. Kankubu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Newala okukurashinga n'abantu abalina wisdom. And one of the few Ugandans abalina wisdom, Pastor Omushana Mwali. Pastor Omushana is a guy of wisdom. And sagala kulabika nga mulumba naye wano tetukanyiza nzikiriziganya n'ebintu byagamba 10 ku 10 naye wano tetukanyiza. Pastor Omushana president ng'oggyeko Katonda
alina obusobozi obusobola okukyusa omuntu yenna mu Uganda n'amujja ku zero n'amufuula ky'oyinza obutalabika. Pastor Omushana, president mu ggwanga yalina obusobozi obusobola okubeera ng'akuumwa abantu 1,000 nga bamuwerekera buli lunaku buli walaga. Pastor Omushana, president w'eggwanga bw'ogamba nti ne bwe tukyusa waggulu ne bwe tukola atya amaanyi ga presidents oba ogakkakanyizaamu, president wa Uganda alina obuyinza n'amaanyi agakyusa Zirobwe Health Center 3 n'agifuula Referral Hospital, abantu ne bava Ekibuli ne bava Kawempe ne bagenda Zirobwe babajjanjabireyo. Pastor Omushana, presidency sagala kwogera ku presidency awa order ng'ali ku TV ewaffe kakakala kikyusa Zirobwe ne bamulabira ku TV ne bateeka mu nkola nga tatuuseewo. Kankuwa ekyokulabira ku Pastor Omushana, nga tuli mu COVID 2019 president yatuwanga order n'agamba egombolola oba disitulikiti y'Eruweero mu ssaawa 10 mwenna mbaagala mu nju ne tubeera mu nju. Pastor Omushana, ekyalo Kololo kiri mu Uganda n'ekyalo Zirobwe biri mu Uganda. Bw'otuuka Kololo, obuyonjo obuli Kololo si bwe buyonjo obuli Zirobwe. Mindset gyoyogerako nkulu naye n'embeera abantu gye baba balimu naye determininga bwe beeyisa. Presidency alina obuyinza obusobozi obukyusa obulamu bw'omuntu yenna gw'ayagala mu Uganda n'atereera. Alina obuyinza obukkakkanya yenna ali mu Uganda nakkakkana. Kankuwa ekyokulabirako, Speaker wa Parliament yali Annetta Amongo, yali omu ku b'amaanyi mu ggwanga. Amaze kati emyezi gigenda 6 talina ku media walabikira. Kyo bakiyita president omu bw'ati nga tumulonze ng'ayagala eggwanga nga ayagala likyuke, alikyusa mu kaseera mpawo kaaga. Presidency mu Uganda ayina amaanyi agakyusa buli omu na buli kimu nga bw'aba akyagadde. Gw'ova ku muntu alagira bakutte ne bakutta, ova ku muntu alagira abadde omunkuseere n'afuuka biliyoniya, ova ku muntu ajja omuntu Zirobwe ng'abadde faama n'amufuula omu ku bagagga ba Kampala. President akisobola? Talina kyatasobola kukyusa presidency. Temunfuula akontana ne Pastor Omushana kuba saagala kukontana n'abantu balina wisdom nga Omushana bw'afaanana. He's a man of wisdom. So kutya presidency talina maanyi gasobola kukyusa Uganda nga bwe kiri. Alright, ndowooza mutegedde bulungi ebice bigenda mu maaso mabega wa curtains naddala mabega wa churches ez'enjawulo ebyaddala bano abasajja bonna abakoleraani President Yoweri Kaguta Museveni nga tubitadde ku mabbali omukulu amanyikiddwa nga up top boss avuddeyo n'atabukira President Yoweri Kaguta Museveni era n'agamba kino omukulu alekerawo okubeera nga yeekwasa aba drivers embuno babi ebyaddala enguudo za Uganda mbi tebasasula abantu, tewali minimum wages, bintu bingi nnyo ebidetermining accident, not just a car fault that can cause to the death of near 60 people. Feeling ya tujerabe now to leave in comment section but where go subscribing akajya personalize ukateka mu so register printing zino were ngo zifuna mu de sheka shelf omusomi wedua numbers ziyo sembia yo 711. Bano bazunga ne bagenda mu nsi z'abannaabwe tebayinayo kye bayigayo. Bazunga buzunzi kugenda kulyayo mabanja. Loni ne zifuuka loni n'azunga n'ava ku mutala guno nadda ku mutala guli. Loni ne zimufuukira loni ne zimulema okusasula. Mabanja gatuuse n'okumusuula olubege. Bw'akomawo ng'avuddeeyo n'atandika okolokota ensi z'abanne. Nga bwe ziri embi
nga bwe zitabeereka mu Uganda nga bweri ejjana kati bwe gwatuuse ku baana b'abantu ababadde bajjanga bafiira mu bubenje bwe baanoonyeza ekyokwekwasa baga nti badriver abavugisa ekimama emmotoka mechanical issues zezirina zezaviiriddeko obubenje era bwe baanoonyeza solution y'ekizibu baga nti kati trip z'amasomero tuziweze. So mu ntegeera yammwe mwageza okulaba is that the solution to the problem? Kuba baba kunyumiriza ekyaviiriddeko akabenje kano bakugamba akabenje akattira abaana ekapicolwa nti engeri kapicolwa gyerihire area basi yasanga ejjinja n'erikuba kwe kwava akabenje akafiiramu abaana b'abantu. Ekitegeeza nti engeri kapicolwa gyerihire area amayinja gano oba ekiyinja kino kyava waggulu ku lusozi ne kigwa mu luguudo. Kati bw'oba okedde n'owera trip olw'obubenje n'obeera nga osolovize problemu eyo singa teyabadde basi emmotoka endala teyandikubye jinja eryo era tewandibaddeko kabenje kati mwemutunula muba mulowooza nti musolovinze problemu. Kyembagambye nti bwe mugenda mu nsi z'abannammwe temulinayo kye muyigayo. Bw'otunuulira enguudo zino vidiyo eno nadde nino gikola nga maze okuggwako obukaawu. Bw'otunuulira enguudo zino golooza ono malidaali gye mugenda muzungira eno ne mwonoonerayo ssente nga mugenze ku ngendo zammwe ze muba mugenzeeko. Mulowooza ono malidaadi. Abasajja bakola enguudo okugezaako okweradicatinga risks eziyinza okuvaako obubenje. Naye ono omukulu bw'avaayo ng'azze okuyogerako eri eggwanga ng'alyoka akuga nti NRM gavumenti yasanga kilometers bweziti enzimbe kati NRM yakazimba kilometers bweziti ez'enguudo. Bwe mweyentwe olowooza nti okuyiwa kolansi olwo kwe kuzimba oluguudo oba omaze. Kati wandisanze nti mu kuzimba oluguudo saidi eyo buli region yonna erina hire areas ng'enguudo ziri mu hire areas eyo wandisanze ng'ezo enguudo ziri mu ttano. Tolaba nti eryo lyabadde ejjinja mugenda kusanga kwezi ensozi zennyini kubanga ezo ensozi omuyita enguudo ziri ziti mugenda kusanga ekitaka nga kyabumbulukuse nga kyayiikidde emmotoka mwaweze trip family zitambulira mu motoka gaazo agabuyonjo zigenda kusirikiramu obwo buwenje. Eryo lyabadde ejjinja olusozi lugenda kuyiika nga luyiika mu luguudo. Naye abasajja bazimba tunnels. Bwe bazimba tunnel bamanya nti wano tugenda okuyisa oluguudo nsozi basalawo kuteekawo ttano nti tewali kisobola kuva eri nti lusozi ate lwalumbulukuse ne luyiika mu luguudo bw'ate ekiyinja kyavuddeyo ne kigwa mu luguudo. No, ekyo tosobola kukisanga. Bigambo byange binjogera tebitegeeza nti zino ensi tezirimu bubenje naye obubenje obubeeramu togenda kubunenyeza bulagajjavu bwa gavumenti na nguudo mbi. Ogenda kusigala onenya nti ono yadde dereva yavugisiza ddala ekimama. Ne kapicolwa obuguudo bwe buti ogenda okusanga oluguudo luliko ekkoona bwe riti oluguudo luli mu lusozi kyokka ng'eri wansi kiwonko naye nga tewaliwo na bino ebibaati bibarikedi ebiziyiza nti emmotoka bw'eba eremereddwa okuweta at least ekube ku kibaati esigale ku kkubo. Tebiriiko ng'ajja akunyumiza muntu eye mbusimanyi kilometers NRM yasanga bweziti kati yakazimba bweziti. Gw'oluguudo nkubuuziza ekibuuzo mweyentw eyo olowooza okuzimba oluguudo is all about kuliwako malamu. Bwe mwanoonyeza ebyokwekwasa ebiviirako obubenje mwe muyina kukola nguudo ebifo ebirimu ensozi enguudo zirina kuba mu ttano. Ezo ttano si malidaadi. Tulinayo ttano e Uganda oba tulinayo just buno bu underpass obuyita mu kibuga olw'okuba waggulu mugenda kuyisaayo oluguudo. Tetulinayo ttano, tulina bu underpass. Baagala kwetikula buvunaanyizibwa koti osobola okusanga omujega nga akuga kyogamba ezo ensi y'obubenje tebuliyo. Nkikunnyonnyodde nkugambye bakola enguudo nga bataddewo ebintu byonna ebigezaako okweradicatinga risks z'obubenje. Tebaleka luguudo bwe lutyo gw'oluguudo n'osanga it's a sharp corner naye nga tekuliiko yadde kibarikedi ebbali nti there is a possibility okubanga emmotoka eweta n'eremererwa. Bw'eba eremereddwa at least ekibaati kino kigiziyiza okugwayo eri kati n'egwayo eri kati gy'osanga n'egudde nga naye waliyo ennyumba y'omuntu n'afa n'afiirako n'abalala. Emiziine